Oluzzi luno baludde nga balutimako amazzi era nga lukozesebwa ebyalo ebisoba mu 5 okuli Namiryango, Kireku, Degeya ne Kasokoso era ne balabula Abachina abagala okusenda oluzzi lwabwe. Nga lusendebwa eyokebwa lumaze emyaka gye simanyi na bulungi bwagyo, naye tusaba busabi oyo eyazze okukolerawo abeere wa ddembe nnyo okubeera nti ali naffe. Nze nkubiriza abantu ne bajja ne bakola ki ne balongoosa oluzzi olwo emyaka n'emyaka gyonna gye bimaze ku enantabulirwa mu Kireku ne bajja ne bakimawa n'amazzi jjajjaffe abazaala bajjajjaffe bazadde batata baffe naffe ne batata ne batuzaala. abo abawulira nga bagala kujjawo oluzzi luno bajje tutuule twogere nabo. Bano olulabye nga abatuuze bataamye ne batandika okujjayo ebimotoka byabwe nga ne grade ebadde ezze okusenda oluzzi luno etikkiddwa n'eddizibwayo okwewala okwokyebwa ng'omusasi waffe waaviiridde mu kitundu kino ng'abatuuze bagamba nti baakusobola nga bakuma oluzzi lwabwe. ffe nkya twagala jje tupimeko nti wano oluzzi lwaffe lusobola obbeerawo nga lulamu tukole ki tugende n'ekyo. Ebyo ng'obitadde ku bbali wabaluseewo obutakkaanya wakati wa Gideon Kirumira owa kampuni ya GKK ne James Kibuuka owa Mulowooza and Brothers kwani nnyini ttaka erisangibwa ku kyalo Namwambula Empigi mu Mawokota. Ettaka eryogerwako liri bbulooka 107 poloti namba 1 ne namba 3 Namwambula Mawokota mu Mpigi era nga Kirumira agamba nti ettaka lino lirye nga yalifuna mu butuufu okuva ku Kimale mpaka. Ekyapa nakifuna in about a year ago. Nga bansazeeko bakimutate nze buli kimu kuvuddeko paati yange ya AK4 netugenda into a transaction ne muwa balance we n'ekyapa kyange nekifunibwa nimba nga njagala okutuuka mbere nga utilizing ettaka lino as soon as ebintu byo byonna byali biwedde spending sente byonna because due diligence nga ettaka liragali gyeriri terina buzibu nitandika okufuna queries ezijja nti waliwo ate omulala omuntu alinako ekyapa. Kyokka Kirumira ne baganda be tusanze mu Kampala bagamba nti poliisi ssaako n'emagye birudde nga bikuuma ettaka lino nga ne James Kibuuka naye alinako ekyapa. Tulinamu abantu abaffe abakola mu mbeera etali ya kinansi era nga eri in a corrupt way. Bamaani batuteekako emisango nti criminal trespass. So ninga nti omuntu omuteekako nti emisango criminal trespass nga alina ekyapa nga tebagana birabako ebyapa tebagana kulaba kintu kye tubalaga. So based on their report, we went ahead and used the same report. We tutuukiridde munnamateeka wa James Kibuuka agambibwa okuba nti yennannyini ttaka atubuulidde nti bano ettaka libogerako siri eryo era eryabwe liri ku bbulooka ndala. Bw'aba awulira nga ali tali satisfied with whatever he thought from Ministry of Lands, then asobola okweyongerayo mu maaso naye kati ffe nga ffe Mulowooza and Brothers we don't have any problem with whatever he wants to do. Ekyapa ekyaffe kiviira ddala mu 1903. Mu kiseera kino munnamateeka wa Kibuuka ategeezezza nti n'ettaka eryogerwako baalitunda dda era nga minisitule by'amasannyalaze n'obugagga obukusike yeevunaanyizibwa ku nsonga eno. Ffe nga Mulowooza and Brothers tetukyalina kakwate ku ttaka lyakaayanira eryo erya Ministry of Energy and Mineral Development. Chris Malimu Semakola ne Ronald Kalumba, BBS Refina ageesigika.